Sisaga. Nze nasomera ddala nno sikwesomya. Wasoma bichi gwenda so na kuandika linnya lyo. Ulira? Gwe, okimanyi nti nze nyiza n'okuba nyina masters mu kigwe. Nze kakuli nze ndi sajara. Sajara? Be bakola biki? Abasawo abalongoosa abantu benze. Nze mbayamba buyambi okukola bwano. Mbayamba. Okulongoosa entebe okuyise kulongoosa abantu. Abula wesomye runo. Bannange. Nze wano mwina kunkwatanga kyatika. Taga nnyo. Limba abo. Nze. Mwina okuneeyagaliza n'okun... Ebyo wesoma nedda. Njagala kumanya kiki kyobadde ogezaako kukola. Njagala kumanya kiki kyobadde okola ekyo nkitegeere. Kiki kyokoze? Njogera ebigambo tuwanyisiganya. Gwe bwana bakusindikidde. Njagala okumanya ani akutambuza, ani ali mukulambuza, ojja osaatuka, ojja obagalizwa, nawe eddubu wenna olinga eddubu, olinga pipa, ozekwa kata ku ntebe zino. Lindako, mu ntebe zonna ezirimu eno showroom, oyagadde kumenya n'entebe, oyagala kutugobeza ku mulimu Helen, omulaba ono. Bannange oyo kasitoma. Tamanyira nze. Njagala kumanya kiki kyoliko. Helen, kebera footage, kebera kamera. Onate kukuba muline buto amize 7 seater. Ojimize. Yaga kumanyira kwe. Nawe oli mukozi wano. Dabo chimbuzi. Abantu. Manager. Kigenda maaso. Ekigenda maaso lino li customer mutembwe. Laba. Ekimuto adide chuka. Gwe man chuka. Adide agaso kwateli ne buto yakata ko. Ayo kwe. Weka jimenya. Akuche buto lino nabulo obusavu. Ali mukata kwenye ntebe. Wada back to syndicate chenkubuza. Wamanyi kyokoze. Manyi kyenkoze manager nkimanyi. Njagala kumanya wano ku Dreamline Furniture di omuntu le yazze n'atula mu ntebe. Entebe n'emenyeka di. Mukama wange saizi y'eddubu eno togigezesangako. Tuyongera mukama wange. Sebo nsaba tusonyiwa sebo tuula wonna w'oyagala. Ani. Di. Temenyezi mukama wange. Nsaba nsonyiwa byonna ebigenze mu maaso. Sweetheart. Eno customer care. Nedda mukama wange sonyiwanze diripa. Ono mwami wange. Yaye. Era yenna nnyini wano. Nange gw'olaba wano gye yampa omulimu. Kyova olaba nga ntandikidde mu ttoni egamba okoze eki. Mukama wange. Bano be bakozi benagamba okuwandiisa. Kyekino ekika ky'abakozi. Sonyiwanze ng'omuntu. Manager, nawe oli mubi olimba. Wandibadde otulaga nti kati ono ye mwami wange ye director. Kyokka mbadde nziza wano kunambuza furniture gwatikkula juice. Mukama wange kankuwa omuntu omulala akulambuza. Sonyiwe. Nedda manager. Nedda kamulambuze. Jangu mukama. Hita nkwata koti. Nulyo konvuma? Sijja kukiddamu mukama wange saategedde bambi. Jangu Eren, jangu nyambeko tumukwate tumusitule tumutwale tumulambuze jangu. Ndeka. Nulyo kompite dubu? Anti lwakuba kasaizi mukama wange kasaizi ke. Nompite pipa? Katono kale naye jangu baba togana kati nsose neno dining eno mpya mahogany spinning table olaba segwali ennyo kati buno baba byanjalo nosena nochusa kawunga ne kajja buli kintu ne kijja eno ya 8 seater bantu 8 beba gitula jangu tata jangu olabika nokweba ko yagala nnyo jangu kati ene ntebe ekyuka mukama wange nekyuka era jangu tumuyambeko jangu tumulage ene ekyuka nekola ekitanga jangu ochusa buchusi wano kala wano webaka okitaba mukama wange ng'oli mutuzibu oba okitegeera nkyakulambuza entebe tuzina dining tuzina byonna babireze tulina wali 10 seater nga dining jangu mukama wange oba ogiraba naye kati gwe ku saizi tuba tujja gikyuza obutebe tukutereka entebe ezikujamu engumu ennene obulungi nazino womu naye kwegamba saizi etuza abantu 10 kakati katonda
Helen, nina 7 seater gye mbadde njagala omulaga gye baleese naye biriwa si yo gye wagambye gye yamize. Jesus. Kakati mwebale nnyo kunnambuza. Saba mufulume. Mbagobye. Mugende mfulume. Ankunyonyole. Vimla nje tubalaga kona abakozi ngamwe. Mfulume. Fuluma. What?